kwongerereza ku video yaffe ey'eggulo era olwakadde twalemererwa bubi okubalagako ku buno obufuka bwe tulina okubalagako ku baana abafere engeri gye batambuzamu emirimu gyabwe kuti niyandawula n'agamba okusinza ku kyendabye ze ng'obugumu bwagatta dda akati era yatandika okubakola ki obalikoodinganga kati naawe ali eyo awulira oba alaba osobola okusalawo n'ogamba nti okusiza ku engeri boogeramu n'engeri gye beebuzaabuzaamu nabiki byonna abantu abula kituufu baki bafere lwaki mbayita abafere sijja kukyejjusa bayita bafere ba Julius ne Ssemakula Hakimu ne Julius nja kubayita abafere okusinziira ku ngeri gye batuferamu era naawe ng'owuliriza ebintu bino eno osobola okumanyira ddala nti baki Julius yeyampa ennamba ya Hakimu okugenda okutuula naye wa obukulya tutuula era yatwala mu gadeni emu ne tutuula wawanvu okufa obufi kaakati nyinza obutabiva mu oda naye mugenda kuwulirizaako mpolampola kantandikire wano jangu balage ennamba era ennamba eno yakola ki talina we bagyegaanira waba wagyegaanira olw'ensonga nti oli yagimpa ne mu chat simwezinge yakola ki yagimpa ennamba yaabwe newahandika otutuufu era tutandikidde wano baflash nga bwenkola ki yeeyo bagamba bo bakuferanga ate n'ate emigo bateekamu anti bazinga batuflashinganga bale basajja babbisa na busi taata wange obadde okyaŋŋamba Julius omukubideko n'agamba atya twagenze ffenna era musawo n'agamba nga gwe tolina ki era n'agamba ekirala kaakati siina ze kuddamu kugenda wantwala wonna wonna wabula oli yeshuwadde agenda kukola ki byabamugambye kukola soka pozinge mwana bakugamba nti emotoka eginazuuka ate ne asatu balance oba emotoka erabise kati balance bamusaba ng'erabise kati nalabe basaba motoka nga lennaku tezinaba nakugwako ng'ate be bakutwala ku musawo oba mukwano gwabwe wabula banzijjako ssente oli n'agenda mwenyini yagenda Hakimu yagenda naye Hakimu oli Hakimu nga yenyini motoka mbu era ye yagenda ku musawo ate n'atulimbisa mutulimbe oli gwe yali yagiwa mbu tumugambe tulimbe Julius gwe yagiwa okugitunda tumulimbe tumugambe tubadde ffenna ku musawo buli kimu tutambuza ku musawo ffenna naye omusawo n'agamba nze balina buzibu si bubbi mbegayidde esimu kati omusawo byonna temuwako ne byomubibwa mu butereke nga mu
nange sirina naye envuyo okola nti nnina we neewola ate singa yannyambako mu kaseera ko kennyininyini nakutagana wamu nange omanyi bagamba tuyinza betagasinga gyali ebiri sekati kyakwadde obuulyawo kubanga sente zonna zinyonoonye mu bantu abo naye sitaani mubi mu nsi yamu busawo esembayo nga ndisoga ne sente zitambula zinzigweddeko kwe kufuna omuntu omutuufu waabwe gubekakasa kale kamulinda akubireko munabazi omukubira tatawaana kale era kazi mukubira kuba munange nze njagala ate yebimukwatako nenda Fumbanga. Temulaga nti twegedde. Kumbe. Ate ngenda bapulengere byangambye agenda kunkwata nzigudde mukomera akati wano lwaki yagamba aba nkwatidde mu nsobi ate wali kyekyamukako kumugamba nti agenda kunkwata akole yindako mugunja yagambye tasobola kukusiba wasobola kukana because abakwatidde mu nsobi kati saa agenda kukwatira mu ki simanyi tugende oyo Hakimu Semakula Mr. Pulana musiramu Hakimu aba musiramu subhanallah ab'olugaba avumaganya abasiraamu subhanallah banfumba bulungi basipa ne banteeka mu katimba kaabwe nenyweramu kino baali bakipulaani kyali pulando lwakuba kyendabye nti mu kusembayo pulaani tebagiina bulungi naye mu kusooka baali bakipulaani naye wano mu kukizanya okusembayo bonna kibalimi okuzanya kati jjukira kuva mu ntandikwa kati jjukira nti munnange oli abeera ye akwetula bwati asimaganya gwe tomanyumidde mu kifo kimu eri asima akwetolola bwoti gwe tokola ki kyakugamba kyokola nga bamaze okunkamula ate nga yaŋŋamba mu ntandikwa ate ndagenda ku poliisi ogereko oti omala okolayo statement nange ndi mukuva eno ndi mukujja gye tukole ki tukwataganire wamu tugenda kugifuna koze kale yabula ennaku 4 nambirira nga munoonya nga bwe yansuubiza nga takola ki kyokka nga yaŋŋamba nti kaakati nanyini mmotoka eno gwe najja kuba okunjimutundire saakola ki sinnamugamba kati kunaku olwokuna lwe yakubira ddala essimu n'akola ki n'alyoka agamba nti buno kwali kino kiri ate oliye nga ŋŋamba munnange akaseera kaali katusanga neetaaza emmotoka yange mu kugyetaaga nali ndi kuzimba nyina ebintu byange byenkola neetaaga okutambulawo nawali nyina ebintu bye ndi mukola nga neetaaga kyemmotoka ngenda omukubira okumubuuza nti munnange njagala mmotoka owuli abantu bonna bakonfusinga ngenda omukubira okumugamba nti munnange njagala mmotoka nga ate aŋŋamba abcd mukiraba gamba tebeetereeza bulungi oba kugamba kino bamanika bakugamba mistake nga bakugamba
waliwo nga tumukubira n'amasimu n'omukubira amasimu emirundi nga 10 naye nga yeefuula mukwano gwaffe okubira ddala mu ntandikwa n'omukubira amasimu emirundi nga 10 nga takwata yeefuula bw'akwala takuwa nnyo budde akuwa budde butono nnyo Julius ekifi kyakuvudde mu kamwa Julius ekifi kikuvudde mu kamwa kadde akagumba tajja kukafuna ekyo kibayita omugago sesementula ku bugenyi abaffe nga bani okwekambuwaza abaffe nga beekambuwaza omuntu gombadde naye nga akulaga nti munnaye akuyambako akuwa ku magezi kati emotoka kola kino kati kola kiri Munnaye kamala kaguma mukubireko kubanga n'okumutya kati nze mutya Julius kyangambye olunaku lw'eggulo era namugyeko Olira. taata wange nemujja bw'ategedde bwewasuze eno kale bambi kamukubireko munnange kale mujjo yasajja tutambuliramu kati baali balina Julius gwokubira baali boogera kiddako ki kyebazzaako guno omuzanyo gwabalemu okuzanya Julius ne kateemuko ng'emwabba emmotoka ntegere mwagituguza gwabalema ate baali tebamanyi we bakutandika kuguzanya bagwamu bigu mwayagala yiga obufere ku myaka gy'oliko omusajja omukulu emyaka emikadde ezo twayagala bafere badda olira ngasoleza baba bakusaba oba baba bakuyise oba bakwagalya bukaddako ne ssente ekiragira ddala wano ng'anyiize byono nga tune buyitibwe tutunka okonga okufa omusawo obulira onokuba yali etonnya kuba twatandise okukola ki okubategeera mwali oledi mubaguddemu nemereddde okufuna ka balansi munnanga amasimu nga sinawe nkyajingira tatasaze na iphone kyaja era natuuka eyo owulira kati wane eno nga yaŋŋambye Julius tomugamba nsaba bintu byakulimba nti nno wazeyo e Kampala mugamba oli eno kati weebuuza dda kituufu kale emmotoka ebbiddwa era temuna kye mumanyi lwaki muteekamu obulimbalimba nange okunnimbisa
lwaki ekyo tekitambula straight nga bwe kirina okukola ki okubeera twakola kyayagala tulabe okitegeera kati mpunga kuba mukubidde kati kati sooka oleke Julius akubira oli ayomba kyokka ayombesa nannyini mmotoka Julius aminyani Elvis yewe nannyini mmotoka ogiwadde onayo okutundira kitunzi obuloka agikuzizza ono oba kale nga bwoba kitwalamu agikoze eki agiwadde muyo tamuwadde eki sente kakati gwe emmotoka yo gyotwala mu kibanda okutundibwa ono ye akoze byakoze eki yayagadde ati ono ajjawo amaanyi agayombesa nannyini nga gwe ono yakamuwadde nze nawo ono ate kati ono yakamwalya gwe nannyini ng'ate yakola ki yajjawo ekidduka kyo olaba bigatta Julius mugenda kwogera amazima owulira mujja gireeta oyo Semakula naye omanyi batugenda okukola akaseera kano kyenyinza okugamba nva ku mulamwa olwo nga bantabudde nnyo ne mugabana nge nva kubulamu oli akutabula nakirala onakutabula naki onakutabula nakirala ono wakugatta oli akugatta ono akugatta ne mugamba bwe nti ogenda kunsonyiwa era ekintu kyokukamanyi niwakinga bete omulaga nti ogenze e Kampala taata wange nze mwekubiridde nze nakamwekka nze kanamwenzekka nze nkimwekubiridde kati ngenda kuba ku mulamwa ne kanfuna sente zino zenniza okutoopingako etaata oli abafu owulira ono Julius bwakubira oli yagenda oli bane eno bakyali eno kati obulima bunabulabwaki nga muli ku mulamwa okitegeera ono waliwo na mukambwe ennyinyi ne kuwondo yadibanga ono bwakubira nze aliera essimu mugambe nti abano nkyali nabe tebanavaayo lwaki Julius amaanyi nga banteguula bo bokka na bokka olwo yayiyayiyawo akasente nga nange bwe banzijjamu okulaga mbu no tuli muntu atya olwo nga tusula mu makubo fe tulaba noono wingi tusula mu makubo twavayo saawa 8 ne tuba tukoba saawa mmeka nga busaasaana wuliriza nge twasuzeeyo
lwaki oli atya nnyo ono n'okuba ng'ate ono alikunze abayo kiri bwe kiti ono yandibadde nga yalumirirwa nze kubanga abadde mukwano gwange alidde ku ssente zange yafuna ku ssente yandibadde at least ngono yakola ki naye kijja kitati okubanga ono ye mubi ennyo gyendi ng'ate ono yayimiriddewo ku lwange ate yakakkanyaze nokakkanya ono nze nanyini mulekate nze mpoyawooya bwoyawooya abadde abakubbye Julius oli musire emindu kasango olira lwaki akubuuza nga byobulamu tobitegeera wabula oli natali nanyini gwe baawa atadde ku gwe akolede ku nninga ate tokola ki nawolereza nze omuganda kati waliwo oli byamugamba ebyabiri wate olina abikwekaliwa oli kyokka gwe nanyini mmotoka nayona nebyotya okugamba ono gwe wakola ki wabula kale ate nga bloka yeyandikutidde Julius wamwayamu omukaa buli kimu akiraba kale mwanzanya bulungi nnyo mwava mabega Julius oli mwava mabega lwaki tugamba nti oli mufere bino bina biraga nti muli baki wulira olwa planting au planting wulira bafera nnyo abantu balabika kati ono anubirirwako nnyo nnyo n'okusinga ono yakola ki eyalyako kasente era abaddewo nga wamuwa miliyoni 5 kati kyokka oli alumirirwa nze n'okusinga ono okuba nga akola ki nga nnumirirwa wulira kyokka ng'oli yakanda batakola ki tamanyi kubanga oli ono ebbanga lyembadde naye nemwesikisa n'emmotoka yange wiiki namba n'okusoba nansaba ssente ezitaliko wadde mu kino kyekikolwa kino kikoleddwa ebimanyi Elvis nezimuwanga bwazikola ki nga bwazaagala okitegeera netubirawo nga tuli bamukwano gwe nawawa obuseereza obwa buloka ku motoka eyaki eyanuwa emitwalo 40 nga sikakiddwa wabula naaba nga ate ye tasobola kufunako wadde ekisa wabula ono gwe twabye yakola ki yalinako ekisa wabula kale mukoze Julius yandibadde atalumirirwa owulira kakati
wanagamba ne bw'otamugamba omuleke nti okyali okugamba nange muwulize Ugenda. owulira yalina okuba nga akimanyiriza endiwa ate engeri navaayo ndi eno Kampala noonya ssente kuweereza oli naye nga ye amulaga oli nina okulaga oli nti Julius nti ndiwa zonna pulaani zaabwe era nga agenda nakugamba Rosette Julius wakubeerako mugambe bwoti bebansettinga okubeera ddala n'okuva ku poliisi bansitinga n'okuva ku poliisi oli yandaga nangamba aneda Rosette genda oyogere bwoti kubanga nze ndi mukujja tebasobola kugibba bagagisuula bukitwatuge nange nzijja tukwasaganyiza wamu yagaano nemunoonya nga pe netukanakasira okuvuga nti tuli wano kumpi ne gyogamenti ndi mulwaliro katukuyiterekawo katono nnyo n'agamba nedda nemugamba nti kale mpa okukifaananyi awo wooliwe omwana ali kubeera ki oba tukubala ekintu kyabwe batandika okuba amasimu webamala okukibala olwo nga bakyatwala akadde nga balabe nekyenvaamu sipidi bagamba kati bannange nzikambalawo kankole bwenti kubanga twatuuka noono ngakulaga abala Nuuwa imagine Nuuwa nga bwojali nagula milioni zange 2 ebigambo bino risiti njina kadi njirina njikwate njibawo mweye emmotoka gye baali bansedde obukadde 14 nga buli muntu akugamba ebere abukadde oba musanvu kine nnyo omuntu akoze eki akusedde bano abantu baali basuubira nti buli banakuyita okutuula nina okubanga obawe ssente nti obawe milioni 5 milioni 3 naye bagenda okulaba nga nawe toseguka olaba tuva mu batandika otunoonya awo tola amasimu age kubanga onakuwa ate kasaano nakumeka nga tebakuba amasimu kuva bagaya bagenda kusiba kati wulira tebakuba asaasira nnyo tubuulidde ate biki byonoonye ebyokono okugamba oli nti nakomyewo e Kampala ng'ate oli yaŋŋambye okugamba Julius nti nakomyewo e Kampala ng'ate akimusemakula yaŋŋambye mugambe muliwa bukuya temunnavaayo ate ze nenjogera amazima ebyo byonna akimu omuzannyo gwe yali azannye ogwo gwonna Julius yandibadde abuzannye ne abantu bali babiri nga bo bali babiri naye anti kati paati entuufu kubanga ono yaŋŋamba nga Julius wakubeera mugabe bwoti aba yakavaako ng'olyankubakizanya bubi eyawandika script omukaa asesemye entula ku bugenyi eyawandika script eno yawandika kijja kitya okubeera nga gwe wawa omuntu emmotoka yagikutundire yagijjewo bukiibu yatakugambye ate ebuze ate gwe n'okkakkana nnyo onaabeera te mukambwe gy'oli nannyini ebaali kiwandiise nga nannyini mmotoka nga yali nakunsisinkana yali talina kunsisinkana era ono yali badde ansisinkana nga yalaga obunkenge ti nannyini mmotoka akoze eki ono yali badde ayamba okitegeera ye nannyini mmotoka ate yakirimu katulimba oli ate yantiisiza ate kati mpuli anyombesezza ate bigatta eyabawandikira script yagiwandiika bubi mukijja mukolako waya ako kakata waya
Ni motoka ngati ya bloka. Ati wetwava wano Julius yadamu kunkubira. Yakubira nze. Wetwava wano teyadamu wadde okunkubira. Ngakubira kukubiza ono yekka. Kubanga yali agambye baddamu mubira ku simu ye. Onamukwata mugambe twazeeyo witi obiwulira. Ye namba y'omufere pla 256742689331. Towaba. Abafere. Nanyini motoka yagaana oli nti nedda okulinda ko togenda ku ki kukwata oli Kyokka ate ekintu kino. oba eyabbye basaaga batwalanga mu ki Ate Julius yandibadde ayogera ebyo. Ekyokubiri okitegeera bwe bagamba nti gwe tuddamu kwata simu oli yaba ayogera naye wagambako Julius nti no tonkubira bagambako nti kumwe kuliko yagamba nti mune kati gundi kwata simu tutamu kunkubira nedda mukwano just ye Julius yakubira ko yabukubiza nti tiriya mugende tonkubira tetadamu nakunkubira very good tugende mu maaso soko ojire Julius bwe bakubira esimu mumugambe muzeyo okuya kusulayo omusajja bakoleko enkeera tugende mu maaso ebyo bigambo bya Kimu naye nga tuli wano nga muri Kampala twavayo tetukola ki muri Kampala tugende mu maaso
kati akimu tujjeeko obwe si Kufulu mwe mwaji bwe mwamenyera gate nemenya kufulu empya kyokka tumanyi mmotoka temumanyiiwo mwefuula abatalina kye mumanyi akimu ne Julius mutwaleemu amagezi muleke tusiriwaza olwedde mwali mumanyiiwo abula mwakwata obunyega oba bwe bakyogera mugenda kumuswaza ku ki nga mumuswaza wa Julius gwe nanyini mmotoka gwokuswala ewanyi swale wa bulo gwe bawa emmotoka yo n'agidibaga ate nobeera ng'omutya ekyenkanidde awo tugende maaso oli yawunza nanyini mmotoka tugenda mu maaso akatawo njagala kawuliza bulungi lwasi alina kyeyatukolera lwasi alina kyeyatukolera ne bawuuba kubanga kuno enfera gye baferamu tugamba nabo byabasobera ndooza nobwe balindooza byabasobera twakikola nabo tutyanobanyumizaako bannaabwe baba babagamba lwaki bufere kyobo nodira nanyini motoka n'omugatta n'omubbi ne bakola ddiiru ey'okulimbalimba buloka ku mwaji wawe gikole ki agitunde nanyini motoka wagenda newegatta n'ono eyabbye ono eyagiwono n'agibba mumutya mwenna bameka nanyini motoka n'ono mwena mumutya ate nga tongera bajjukiza nti emmotoka eno mu kugijjayo Julius wagaba emmotoka yiyo ng'ogiguza ono wagaba emmotoka yiyo mu maaso gibba mugitutte ofooginzeewo omuntu yenanyiniyo Julius twali ku poliisi Julius bakugamba eno basajja gwa akampi oli kasajja akakunde olina magezi akabaano bwekati oli kampi oli kaddugavu oli kabi we weesanga olowooza wawe magezi tolina magezi yadde akatono ekyatwala omwana abaana b'ozaala kuba nange kenyini ndi mu myaka gy'abaana bo bwekutunuulira ayinza n'okuba alina abaana 8 buli mwana musajja mukulu naye be bana abakula obulungi abampi manyi abantu abampi tebakula oba agambye oyagala oba alina emyaka oba 8 kalimba kasuka 48 alina abaana 8 kaze ku myaka agamba alina 8 alimba kati tugende mu maaso tukasiriwaza kale ekyemyaka ate no twakubuusi zenga jiro bigari mutusiri waliako nene kuma obuntu nekuma obuntu wakola bulungi zose nga tetubulina wali yogera ebyo muwulire bannange sokusirike
nze amatiza Rosette yangamba kituufu mateeka kubanga nze ndi willing okunoonya ssente z'omwana kirungi babuza akalungi lwaki ekiri akibulanganya yaba n'akakasa olwo nga bandise okuŋŋamba va mu bya poliisi tusobola obimaliriza ngaffe abantu era nagamba ensonga kife ebintu byaffe bitwandikola ki era baba egenda ku mapoliisi nti bakazuula emu bbiri basatu oba nnya eno ng'ebala emmingi ate kasale nazibawaze bansaba amatiisa kamera eri steady Yeah. oli wabufere lwaki mbayita abafere sandi bayise bafere nemba mugabemu okuba mu kooti nti ki ekiraga nti bafere bino bye mwazanyirako bimala okulaga nti muli baki muli bafere nobeera nga obuwadde omuntu tegera nabibuze n'abiraba naasoma okuma nti muli baki bafere ate abasiru walwanyimiridde era bise ngo byalina gwe yagamba mukakati bali banasetimiti gye bakola bwe twagala kutta mubbi tafa biki kakati n'ekirala twakimuntu bwekoleki erabike kale nowabeera ngaomuntu azuuliddwa bw'aba nga azuuliddwa ng'afudde ekibagasaaki mugenda kumanyaki obujulizi bukoze eki busaanyeewo ate be tuli batemu nze kino kankibagambe nga nkya nti wadde Julius mukedde ne mumpisa bubi nnyo okutuuka ku kino naye mukama niwabeera nga bapadde mu ngalo 5 n'abagamba nti mbeeko kyembakola wavayamu gusina kyenyiza bakola mbuno bakole kino bwe batemu bakola eki kubanga nze nkimanyi nti sirina buyinza bujjawo obulamu bwantu however bano baasaba nti bakibaki twagala kola ki kutemula emmotoka ekutemuza omuntu emmotoka ekanakana obulamu bw'omuntu wadde kale agibye siganye Lodi mshana si mungi mwenye kwa fechinga kamera Shiri okay? Shiri okay? Ule motoka wayogera bulungi tetuli batemu tetuli babbi
katono kati nibakutemu batemu bano bajuliya obatirawo tebatte bigambo bivamu mwe n'ennamba yino yammwe siri mukola ki basiba ku bigambo enjogera bo batemu bakola ki bakatta ffe tutugirawo Soko kiddemu bwe totubuulira kankaddeyo katono Akimu na ttiimu yo kamusiraamu. bwasajja bubi. muwulirize bulungi ekyo sikyagala kibeerewo mu famire yaffe nze kyensinga okwagala netulitabye ekikulu kya mmotoka yaffe kugifuna wulira kyekyokka wanje mutirawo kintu kyalinamu akatengo ebintu ebyo ebyokufa abantu kufa mbu avuddeku bwenze ennamba yino kitegeeza n'obutemu battemu. si babbi kyekyokka n'okutonda bakola ki nesaanawo ogenda balaga wano ennamba ng'ejja nga namu bulungi naye kisoboka mwanyeze kale kyonna ekijja naye jangu ennamba ogibalage emmotoka kyekikuluza ebibbi ne bebasibirabyeko saagala kumanya jangu olabe bebamanyi abalala banaabatta abalala bali bakwata bali batta bali bakola naye nga tebafidde mu ngalo zaffe tewayogera bubi ennamba yiyo nsaba ogiraba omanyi wobeerako n'omuntu akutambulirako banga bagiyita ntaama kofunawo ke kagenda kakati mbali njagala gino 15 sooka ngiteekeko bugenda okuwungala nga nnonyeza 15 olaba otya kasukadeko zine 15 eziri kuno jjajja waabwe agirenga akola banawe jjajja asala naye kukwata naye balimba balinga tebalina jjajja gwe balina asente kaalikaawo owulira mugobi akyakukikatiriza oli mulimbe lwaki bwe nannyini mmotoka gwalwana olutalo mukasirise n'okuyita embali bwolona mubonaabona gwe nannyini mmotoka nga tuno bwewajiwa tali nannyini wayeyamutamu akanaana omutya n'okutuuka n'okulimbalimba kutuula ku kibala kakati nsomerako taata ennamba *1 nindako okonfaminga oba zituuse sendi mane najjako tukikolere wano nagabya kimwani sendulayi kati kangende ngikope bukopiye andi kati sigimanyi namba ye yiyo tugikoppa bulungi nnyo tukopingana gitaka kudaidi *1 5 kenda ku Airtel kamwe namba y'essimu tejja kukkiriza kati kyengenda okukola ngenda ekkiriza namba 3 eringa bizinesi sefamily no bizinesi entamawunti 17 ezijjako nja kukola ki nja kuziyiiya
Ndio zuri 17. 15. 17 teziriiko. 15. Omuntu alizowerako simanyi 15 si bwe kiri. Ereeta mannya ki? Hakimu Semakula. Hakimu ne Julius. Sente zigenze. Kati message yenu ziraba. Bano abantu bali mu kutuzannya buzanyi. Zeno 15 tu Hakimu Semakula kati kamukubire. Kadabeera. Kaza ko mutwala musogo mereko. Ka message bagirabe. Bakugasse. Batugatta. Julius. Kalo ni musajja mukulu. Julius, bamumpe. Mulingi, bamumpe. Julius bakumpe mulingi, tugende. Tutegeke na kololo. Julius bakumpe. Bashawa je babanide. Shawa ni chikenyi baliwa. Babanide. Baliwa. Julius bamumpe wabula. Jangu. Kale sikyakola sijja wagenda kukola kiro egamba agenda kukola kiro mumatumbi Begenda ngazemu kusaba essente endala nga 3 gaweddeyo yazemu kusaba essente endala kati yali akugamba mitwalo 6 asatu gaggwayo ge baŋŋamba musokola eta 3 ojja kwongera 3 nga bakuwadde waawe nongamba ate baagasaba ndala nemukubira 3 amalala baagasaba tebinabana kulaba ono wetini kakati sister wa Rosette ate kyongambye sikitegedde ogezezaako muzanyirako naye ki nazuulidde bulungi yebaka asula atunula oli eyakola olukujjukujju n'akola ki n'afuna emmotoka ye bakayi n'agaba emmotoka ye ye yeeyibakidde naye takola ki tafuna tulo omusawo ezekiro
otya n'omubbi nti akali ne bbaawe sijja mukubira okitegeera. Omusajja ono natumbula naye nga tuli mu gardens bano akoya bagobawo neetula naye ng'afunza nze bwongo yaŋŋamba oli omusajja talina kyasaba nti oba kino oba biki oba bukoko oba biki wabula yomuwa ssente aba neddagala ye naakola ki naakola naye ettaka eryeki ery'emipiira gy'emmotoka kati ate ekyo nakyerabira nti yakiŋŋamba naye nga nze kyakikola ki nkyagijjukira ate namala naŋŋamba ate ssente zewampadde tezigenda kumala kubanga balina okuleka ey'olujumba nginoonyeza bajinguza sima $5,000 mu 15,000 ate simala nenga negula nakino saamulabula kugamba nti ate waŋŋamba bwoti natya nesiriwalizayo nensirika nga bwe nasiwala okuva olubereberye nga basiwaza okuva olubereberye nenzikiriza mbere muki musiru. Kamera eryo kewa sometimes obeera mu musana yekyanga ate balina obudde obwogera abaffe jangu gibalage ennamba naye yaŋŋamba ng'alina ebintu byagala omubuuza. nga mmanyi omuwa ssente zange ayinza okusigala nga nvunnama nabuuza nga musawo mazima ddala neewa obutuwa kwali kubuuza kubanga ssente ze bansaba manyi mazo zikola ki zibawa ate baŋŋamba ddamu ononye ssente eki endala ne bagamba nange sirina ssente genda kuzijja waddewe bwibutuwa onanzita kati omusawo sooka olinde omusawo alumirirwawo okusindikira eryanguye okukutta ye wawalumirirwa kujje wakuwonya ebizibu wana mugamba ne mugamba nange esente nga zinzigweddeko ngenda kukola nti bannange nze nette newe bwibuta nette manye nti nuluwedde oye kampeereza eryangu wakole ki ansonjole anti bonna bali muzana anti eno script ewandikwanga y'abantu aba kubanga n'omusawo olwatino byakugamba nali njogera naye nga bwantiisatiisa banaye nga mukambwe waliza ssente ono alina irizi tumulabye yabbe mutuka tumulabye waali naye alina irizi tugimwambule wulira ogugwo nga bwangatta mulirize era mmwe abaabinkola mweruuka mmwe abaakola ki
Embaliko okuzijjako waya. Mu bufunze mwabba dda. Wulira wanene. Bagamba nabuuza bannange esente nga sirina banayenze netebwesi nebwebutu wakati awo wenayomba nenvaako nenyomba nzolina olinaavaako ampeereza amayembe gakoleshi ganyuutemu omusaayi buno bwonna bufeere mukusooka nzijukira bulungi omusawo yabasaba emitwalo yakusaba emitwalo 6 okukola ku mulimu gw'emmotoka bagala mutwalo mwanyinaze kubanga wadde ebbanga nonyinyola bityalemezaamu bane nange njagala okulirizeeko omusawo oyo yabagamba emitwalo 6 mwayogera naye alina obwobukama nagamba emitwalo 6 tumuweeko deposit wa mitwalo 3 wasigalayo 3 gw'emmotoka aginoonye agifune kusasula emitwalo ameka amalala 3 ye mitwalo 6 kakati ate emitwalo emirala 15 ate gibaawa lwaki kubira kusaidiyange omubbi ate nga n'omusawo ye lwaki tayagala obire kusaidiyange gwe nannyini emmotoka olumirirwa omubbi eyakubba emmotoka omusawo ye tanumiriddwa omusawo yampa akakisa akogera ebyebigambo omanyi obukambwe obwali wali tobulya ya sente tobulya tolina sente tusa kukingamba ze nkugambye ngambye ekintu kimu kugambye ekintu kimu njagala sente okiraiminga nti yiyo tiwafunako kasente olaze okufaayo kw'amaanyi ennyo era kituufu ogyagala gwe nannyini emmotoka kubanga mwansaasidde mwakitegedde siri mubbi sinnabba muyimiridde wamu nange munsaasidde naawe okolaki naawe motoka ogyetaaga kubanga muli mu kunsaasira kubanga mukimanyi siri mubbi olira
n'agamba ebigambo bino oli alaga nti yankwatiddwako ekisa naye alaba ssente enkalidde ate emmotoka agikola ki talina kyagala kunkola kuba yakitegedde sirina musango n'emmotoka agikola ki lwaki tuyamba n'otopingawako akasente emmotoka ya ssente mmeka ate nga washwadiri okimanyi nti nno agenda gikola ki gizuula emitwalo 10 gikuleme okutopingayo emmotoka erugende bwetyo ate nga temuninaako buzibu osiba omuntu n'atakusasula n'asavinga ekitegeera nobaga obiddemu awo ekitegeera emmotoka yo ojagala emitwalo 10 ate nga oyimiridde ku mazima nti oli shuwadiri akola ki emitwalo 6 zikufiisa emmotoka muganda wange naawe noba nga tolina kwoteekamu nga nannyiniyo bane bano abantu bayaaye just baagala bwagazi kubba mwana emmotoka yaabwe bagirina oyinza otya okugamba nti omuntu owiti ng'avuddeko jagala nannyiniyo sente noba ng'ozikanda mulala kaakati sitankemu ogifune tulabe ekiddawo olyoka olaba ebirala kaakati tugeragenda kalala sabatonzigyako naye ate buti niye mukwano tazanyisa muntu kati n'ekirala nti wino bakyamugamba ekintu ekyo omusajja ono yaŋŋamba mu luberyeberye nsobola kwerabira bigambo byange nti egundi ani nti omusajja lundi yange liddawo yaŋŋamba yika mwenyini luberyeberye nti omusajja yagala mitwalo 6 gokka ate yaŋŋamba osasulako 3 emmotoka n'erabika ate yaŋŋamba ng'omusajja teyeetaga gula biki bintu kino kiri kyokka n'amala n'aŋŋamba Rosette nze gula no siramwadde n'olw'ekikumi ndi mu kuzimba ntye naye sente ziwampaye tezikola ki tezimala nguze ebintu naye mbiguze wasigaddewo sijja kwerabira bigambo byange wasigaddewo emitwalo 4 oba mu 10 oba mu 2 oba mu 12 oba mu 4 nezasigazawo zizonna nga zigenze mu kyali around bwe naye nawe wasigaddewo emitwalo 4 nezikola ki nezigwamu kaakati ate nga yaŋŋamba omusajja tebagula bintu buguleko okugula ki yakiŋŋamba nga ntya Allah ali mu ggulu eyantonda ampa obulamu ampa omuka ogukola ki okunsaanyawo singa mba nnimba yaŋŋamba oli omusajja talina byasaamu n'asabye enkoko bo n'asabye kinedda bwe yamala n'aŋŋamba ate ngenze n'engula enkoko ya lujumba ndi mu kuginoonya nzuno kati ndyeno kati ngenze ndi kino kati nguze biri neesirika ne neefuula weewe kubanga era baafuula dda weewe kuva ku mutandiko ekola ki esookera ddala kaakati n'agamba talina mwadde n'olwataano kati bwe yankubira essimu n'agamba nnyongere ssente jjajjawe zansabye emitwalo 15 weyalaba nga seekyusa seenyeenya nemezaamu sente sikola ki siziza n'agamba kati ebintu bino mbikoze eki bintamye kubanga nali ndina ku booda tugenda saafuna bude bikola ki bulikodinga n'agamba kati ebintu bino bintamye bino yabigamba gwe wiiti biri mugundi muno oba tebiri muno ye lwaki neerugazi akabiri muno naye nga amaze kukugamba yabigamba nagwe ira mukazi omuntu gweyawo omutoka mukazi musajja agimpaako emmotoka yagiwajju yasi yagiwaggu okuba twabannyonnyodde nti essente naffe zituweddeko essente z'oyongeramu wasabye emitwalo 6 essente z'oyongeramu endala zaaki omusawo wayogedde naye ulira yandaga mbozi yaziguzamu ebintu nezikola ki nezigwawo era nandaga nti irasobola kutopingako emitwalo 10 gye basaba emirala nga zinyogeddeyo emirala 5 nalaga nti takola ki talina ate ziri yaŋŋamba yazigulamu ebintu nezikola ki nezigwawo nibasigala emitwalo 4 mu something kaakati agenda kuzijjawa ezino zenamuwadde addemu azimpanze bane mubwebuzebwa bukitegeere yaŋŋamba ye talina wadde n'olwaga ali kuzimba era naŋŋamba sente yaziguzeeko ebintu nezikola ki nezigwawo niwasigala emitwalo 4 nezikola ki nezigwamu kaakati zino sente zasigalayo ngenda kubongerayo 5 then nga wabuye ngasigalayo 10 kuba yalagala ninyongera emitwalo 15 oli muzeeyi waabwe okitegeera kaakati bw'abanga yaŋŋamba talina mwadde kasente
nese yazigulamu ebintu ze yali agenda okumpeereza yali agenda kuzibbawa jangu kakati awo weyalabanga eri sikyavaamu ssente nga mutuufu n'okusirika nasise sikyabakubira sikyakwa kineesirika nengamba mukama ejja kikole ki kijengezzaako ekikola ki banfeera ssente babbye emmotoka ate bali mukufeera ssente enki endala yongera ssente nempulya nga nkoze eki nga nkoye mutambudde muzeeno muzeeri babatuzunzayo eyo biki kaakati nenkola ki nensirika kati ye we yatuula nga balaba nti ekintu kino tebagala kitola mumaki mateeka bakyalina okunzigyamu kye baagala mu bukakamu nga balina okwongera okukola ki okunsikasika omanyi kye yakola ng'akola ki ng'agamba kati omanyi kye yakola ng'agamba ye kamunyini gajja neekubira essimu ng'ambuuza nga yekkakanyiza yekanayenka kazi rozeeti kakati mwantu awo kyokka yali yajjawoko bifo weyaŋŋamba ndagirira awo biki nyina kakubuuza kakuba neiba biki ogwokubiri gwagenda okuma okweta eddagala takola ki tamanyiiwo nange era neneefula weewe nga sijja mugamba bw'ate kakati omanyize gyantwalya gye nakola ki byenagenderanga nemulagirira kakati kazi wali luddawa biki twatubone nga bakoze eki nga bekakanyiza bukkanabo kasiwongedde eki ssente kati bukuuza yakomawo mwe jjajja n'alaba kati akuuza luddawa waka we mubeera Teddeko ekkumi nayiddekako ebizongera wano emitwalo ekkumi ekirabu nemukubira okulikodinga naawo nali awo nengakwatira awo nali nammwe kakati Julius bwe ŋŋamba nti muli bafere ndi mukyamu oba siri mukyamu ebintu bye nagira wano bye nnekkaanyaamuuko okusookera ddala mukenyininyini mwahandika okunnimbisiza ddala okubeerera ku poliisi n'olaga nti ogenda kuyimirira wamu nange tekyetaagisa kugamba mbwaleki ng'otidde munnoowo eyakuwa emmotoka wabula nga olaga nti oli muntu wange tuli muntu omu era oli kunnyambako bagatukisa amasannyalaze kaakati batagireeta muzeeyi mugatuwa faiba kyonna kyekiri MTN like nga wifi biki internet wakanete agala kutuuka eno atandika ddi nenga muli balungi naye ng'akola bulungi awe yali strong gana mazina gago tulafuna internet nibadde etusumbuwa baaba kaakati bannange byebyo naye byonna nze lwaki Julius ngamba oli mufere okusinza ku watandikira ddala okuba nga ovuga sipiidi era sisuubira nti n'omwana ali mu ddwaliro nga bw'ali ogamba ekifaananyi kyewampa tesaabitegeera era nina olukusa okukyogera nti muli bafere Ngobi Julius Maido
wamu ne Simakula Hakimu okusinzira wammwe okusinzira ku buli kimu kyonna kino omuntu nga badde abuliza bino ebintu mwafuulinga nnyo mwabuzaabuza nnyo kaakati Saala bako kyoyogera mwana wange ebbanga litubadde wano eno kaakati nze no gwe mwagala okusiba era lukomawo nze gwe mwagala okusiba bannange ndi muzadde nyenezadde nze gwe mwagala okusiba temumanyi baana bameka bendabirira ne bembeera fiizi nga sibalina kuwadde kakwate nze gwe mwagala okusiba temumanyi baana benyinaawo ku ssomero nze bwe mwagala okusoma temumanyi baana bakadde bameka benina nga wadde sibateeka mu kamera naye nga mbayimirirawo mbaliisa nze mwateeka mu kkomera abaana benyina wano abaana benawa kalimu nabo okubanga batusa ku bulamu bwabwe be bangi kakati omunanzigalira ne munteeka mu kkomera abataata mugenda kujja mbawo ebyokulya mukakasa ndi nabbe mutukazi ngenda givugira mu ntaana ngenda givugira Magombe oba ngenda genda mu ggulu givugire mu ggulu ngenda kugitwala Dubai njetike ku mutwe givugire Dubai ngenda kugivugira oba ngenda kugitunda nyina kaadi yayo kiki kyenyire kigikwatako kigenda okugikola ki bwe mbanga nasobola okugula nuwa milioni 2 mwezi cash eyo nenyiterako obutaana ate njibbe ndi musiru ate nebbe kala ashumingi wampampe nga bwogamba mukwano gwo kubanga tuyagala mulaga nti wakola ki ate nga sina yiye oli mufere ogwe wateekawo mufere babiri kakati bwe kiba nti emotoka eyo kale nga wampampe oba wanjakanjazike nembeera nayo mazima ddala ndi musiru kyenkanawa okubuza emmotoka ate nenze nenjebbira muba temugenda kuginsaba mwampako ebyewanduka ne mugamba yo tugikuwadde ndi musiru eyenkana muba temugenda kuginzijako muba temugenda kuginsaba muba mugenda kundeka bulesaawo nga ate motoka bizinensi nze sitegeera ate nekira kino kankibagambe singa nali mufere abafere bali smart n'okusinga abantu aba bulijjo nti neye engeri gye mu drivingamu ne mugana okundyamu ssente eraga nti Rosette siri mukazi muyaye siri mubbi siri kibana bana asobola bagamba sente zibabya nazo ezange abaana abajja ne mbawasente zaabwe nga mbadde nzibaterekera basobola okuyitina ensinga era singa nali mubbi mulowooza saali badde smart kimalanga nakibala kuva dda naligenze ku polisi nenewaayo nenkola statement Julius gye wankozesa wiiti singa nali mubbi nandigenze ku polisi nga bwe yangamba Rosette bagambe Julius yenyambisa ku motoka kubanga buli nange mukwano gwange bakuba business Rosette sawa kugere bla 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 bakala kandi muntu bambi ategera omuntu wabeera asabeze kuyiti mutayina buki nga nange wembeera awo abaana banesibisa ssente zaabwe nesijjakwane n'olwaga angambye ekintu kyo munnanga ati kakati nakolamu ensobi ate kakati ssente mwana yalwadde nakoze bwenti ne bwenti ate munajja kuleetera okupa bizinesi kubanga tukola naye biki wabula kola bwoti genda ku polisi gamba ti Julius yakola ki yanyamisa ku motoka naye ne bakola ki ne bagimba nange kasa sigwa abeera agikoze eki agibbye kujja sobola bagamba naye nze kasa wendi naawe kanji tugikole ekitu kino tugagikola ki gizuula abagitutte tebageze kugimba kubanga terina akatale nti bo bagenda kukola ki tebasobola kugivuga tebasobola kyusa number plate tewali kibagenda kati eri mu mikono gyabwe kubanga bayina ebintu byayo basobola okukyusa number plate basobola okusa kye baagala bajasobola okuddamu okugitunda ate ng'endabika eriko emiwunyo miki mingi bagikozesa mu mizannyo mingi okukola ki okufeerako oba okubirako abaki abantu tosobola kungamba nti eriyo omuntu agenda okunona emmotoka eyo nga abaali tagimanyi jasooli naava bubyeri najja buti n'agitwala talina kaadi yaayo talina agenda givugira jasooli najja buze talina bisumuluzo talina kikuba nga bampaako ekimwegundi bampaako kipeya yaki okitegeera amini kopi okitegeera kakati neweebuuza ani eyazze n'asimbula emmotoka eyo nga talina ki talina bisumuluzo tubeere sisi tubeere mazima n'omuntu andaba ali eyo osobola okukitegeera nti Rosette sobola kukola ki kubba mmotoka neme kubba ssente z'abaana ze bampa kashi empitirivu nsimbukire mu mmotoka nga ate kale ashumi nga bwagamba bagimpadde ekisooka mwali mwaginsira miliyoni 10 n'ezo nze nga simanyi era nga nkoze eki nga nzikiriza naye neziba nga tezibamala ze mutukoze mututeeka ate naye mugikola ki mujagala ate mbongere miliyoni 10 n'ezo ate nga mwaka miliyoni 5 naye mu byonna kyenyiza obagamba kiri ekintu kimu what goes around comes around so kyosiga kyokola ki mugende maaso n'okulumya abantu n'okusiga byemukola ki bye mwagala nsimbukire mu mmotoka nti njibye ngenda girazaawo ngenda gitunda kino kyekikulaga nti nno n'okunsiwaza okugamba nti genda ku poliisi mbanga nze eyeeropa mbanga nze etekawo gombe ne babanaye mumanyi ekiriwo nti epoliisi ndi mubbi nabbye
kakati omuntu omugezi ategeera nga mufere nga mubbi osobola ogera police n'okola statement osobola police n'okola statement eyo naye kayimiridde wali ne kafuvira ne kagamba oli mubbi ngenda kusiba gwe oli mubbi oyitenze omubbi gwe oyitenze omubbi motoka njibbe ngitwalewo nga naisako namusente zange ndi musiru nsobola okwebba ne musigala nga munsiriwaza bwe mutyo n'eki kyasookera kimwasa okunsiriwazaamu nenneewaayo omubbi asobola okwewaayo kakati okumanya nti nno muli bazibu nyiira mujja kwekuba omupiira nti kale bw'ogamba mbuno waginyambisaako olina kwewandika n'ongamba mbuno nagimunyambisa lwaki saagibba n'ensirika kubanga tonawe bwawandiika neŋŋamba nakuddiza emmotoka yo batopanga ku mmotoka yo nenjeegaana bwemba nga ndi mufere ndi mubbi naye nana polisi nenneewaayo nenneeropa nze nganze nembeera nga ndi mubbi wali nali nsobola ogamba nti munnange emmotoka wakolaki wagikolaze ogikolaki wengifulumya nagikomyawo wengifulumya nenjibuzaabuza nembuzaabuza nensirika tukogamba nti akakati leeta sente esigaddeyo wate biki nga mugamba ate munnange biki byoyogerako okitegeera akakati biki byoyogerako okiraba nedda ngamba muntandikwa nga nakibaze nti ndi mubbi ndi mufere okitegeera nandibadde ensirika busirisi njibye njibuzizaawo mugamba mupebe oba zitupa sente oba kola buti wadde wawe ekyanze nti ate topanko ate katukole bwe tuti nandibadde neegaana era nsikanya abantu abasinga bagamba gwe musiru eyo motoka gyotandika omuno bekinga nakunyiti bakwanaga nti obaki obadde ogikola ki ogyegaana nga njegaana ntya nga nange nyinako akaki ate nga manyi tugenda kugifuna ate nga newabeera kale nga saagiteekako kasente era sobola kugyegaana kubanga nze si gwe mutima gwange ate era nga nali sobola okugyegaana nga mbadde sinakwadde kaseere nengamba ze sikola ki sibimanyi byoŋŋamba okitegeera nenjeganaawo nenjibbiraawo ne kati ate neeweyo neeroope neeyita omubbi neeroope sawasawa ate nga nagibbye sente mekazi ompono omwala okuba tino ze ndi muntu ayeesiga sente mekazi agize mutusa sente mekazi enkuwa okusanga mukubono bamusalia mwana wange era kyemanyi saazi no mupangira ebintu bingi ekimanye ebira bye mupanga saa mukama katonda abiyiwe butaka nze sirumbanga muntu sibbanga ku muntu sibbanga ku muntu sina mbeje internet ku mushiko muntu sitemula naye njagala mukama nze kati kamba buli ekintu kino Rosette nze sirina sente sirina bikonge era sirina wengera kwekubira ki mulanga naye mmwe kitegeeza kalimu kamwe mukaluddeko mulina ebikonge mulina ebintu poliisi bakolagana nazo oba oliawo okitegeera naye sirina wenneekwata naye nze sibasobola mu sente sibasobola mpoza sijja basobola mubwalo yasijja basobola mukoti sijja basobola buli wamu sijja basobola naye nsaba olutalo luno mukama yabalwana nammwe era nze ndwejjako ndumukwasa amanyi omutima gwange bw'abanga mukama amanyi nti nabba buli kimu ng'akimanyi then ansingise naye bw'abanga amanyi nti sabba kuba mukama yakimanyi ati ensonga lwaki nkutte byonna ebyange nekwata nembakwata mmwe mulwane ne katonda ze temulwana nange kubanga nze sibasobola naye kambakwase katonda alwane nammwe kubanga yajja kukola ki kati mukimanyi temulwana na Rosette tebajja kulwana nange sibasobola era admittinga sibasobola omufere asobola mufere munne omubbi asobola mubbi muneze siri mufere siri mubbi sijja basobola toli mufere toli mubbi toli mufere naye Julius versus Katonda Julius Ngobi nesemakula Hakimu bambi mwebale kuzanya muzanyo gwamwe naye mwaguzanye bubi bwemubanga mbadde mulina bemufera nemutuukiriza newano temujja kutuukiriza temulina kyemugenda ate nakusombiga baana era byemwafunyeeyo ndowooza oba mugenda kukoma ku ebyo ate nabyo mugenda kakanaza byemusasule emwana ti esente mwazitutte mubadde nga mutya ne mutwala sente mugenda kuzisesema mufunze mugenda kuzisesema emmotoka yamuba mbadde mulina kyemutukozesa esinga okumanya era yatambasasula mukyo mwebale nnyo nnaye mwebalire ddala mwakoze gwamaani kaakati nze wagambye mubajja kunsangamuko banteege era kyebasobola kunkola
Kati asaba kunkola tebasobola kunteega kubanga byembeera nabyo bye bingi. Naye mbadde nsaba nkubuuzeemu obubuuzo butono. Soko ndeko mami mbeeko bye nkubuuza. Kaakati mu budde bw'emmotoka eno ng'ogenda okufuna emmotoka eno, olina omuntu gwe wagenda naye? Sina muntu gwe nagenda naye. Wagenda wekka? Ekirala bwe wali omuwa ssente ze wamuwa muyinawo ekiraga kyonna? Tewaliwo ekiraga mwana wange. Kati kankubuuzeemu. Olina ebintu byange bimeka? Saala, manyi maamawo gy'ali, manyi gy'obeera. Njagala nti omutima gwange gwe ngutambulizaako, manyi nti n'omulala gwe nninaanya afuuse omuntu wange wa mukwano gwange, nti naye nga bwe ndi bwakola ki bw'ali. Kati Saala, biki by'olina ebyange ne Saala? Byonna ebikolako bino bitwatugende, byapa bitwatugende. Nakosaako endagaano. Ssente mmeka z'obadde obeera nazo? N'ez'okusinga ne pini ogirina, n'ez'ekukwasa cash. Ssente ze nasimbye okukwasa ziri ssente mmeka? Zoogere. Kaakati ssente ze wasembayo okunkwasa zalibanga ezisukka mu ssente ze wabawa. Ssente ze wasembayo okunkwasa bali obukadde 7. Naye Saala, obukadde obw'omusanvu nakuwandiisako nti Saala sandigano olina ssente zange z'oterese. tolina we twawandiika. Naye singa wali ozitutte ozibbye, nti ozibbye obuzeewo ogenza odduse nazo, waliwo pakafu gwesobola okugaa nti bubuno Saala kamusibe yabbye ssente zange. Lwaki ffe otuba nga twesiga abantu ate mu baana mwe ne mbeera nga muli beesimbu? Kati ndowooza mmwe mutuwonoonye kubanga nze nava wano ntambula nenkola ki nengenda oyo omwana omulabo yabadde nga alaba ssente empitirivu. Tubeera naye ne tuyiya naye tukola bwe tuti. Oyo mmotoka abadde nga n'ebintu bya nnuwa twala tugende nga siri nawe. Yandibadde asobola okugamba naakola obukujjukuju n'agamba nze nengeze kukola byange. Naye kati mmwe abatulaga nti muli bantu balungi nnyo nembeesiza ebintu byange tabula nengenda nemukuba ssente meka na meka. Kati mmwe munnyonoonye. Nange ndowooza neeyonoonye olw'okuba nti mbeera ne ssente z'abantu n'ezikuwa ekitiibwa nesiyakwadde n'olwataano neeyonoonye ne ndowooza nti buli muntu asemberedde naye akola kyekimu ng'abaana bange kye bakola nga kyekola ki. Nolowooza nti omuntu nga gwe weeyisa mu mbeera zo n'omulala wagenda okweyisa. Julius yakyukamu si bw'ali. Mulalamuko Julius. Ebidandali. Mbona tebyo ebijanjaalo. Julius munaye kati ye ekyo ye aba alaba nga alina waafuniramu era nga ezo ssente wazimuwa. Yalina okulaba nga alina okukozesa yonna Mwebale kubanga nze sirimu kyobola nga neesiga abantu. Bateeke mu bingi. toli mubbi. Naye nga byonna bijja kuva nkyalo. Omutonzi waffe ono y'amanyi ebisingawo kubanga kati ffe tukoma kungulu naye ate ebyomunda byonna yakola ki. Kyenagambye kiri ekintu kimu. Kitwandibwa nga tugenze mu mateeka eriyo we bagaba enguzi n'eriibwa nti n'omulamuzi ayinza okuba wali ng'atudde naye ng'okusinziira ku ngeri gy'awuliriza ng'oli ye paka egize bulungi ono baamala dde omukola ki omutomeza. Kati ye n'awuliriza bino ye okusinziira ku ntegeera ye n'endowooza ye ndalaba nti ono mutuufu ne weesikana ng'ate ono mutuufu yakoze eki yasasuliddwa ate ono kale taata nekiraga nti ono omutuufu ate ye tafunye justice ate oli ye n'akola ki abateetaga na justice wabula ate ye n'ayitawo buki bulambalamba. Nze ne ŋŋamba Katonda talya nguzi. Tewali gye bagenda kumusaako mugaa nti ssente ziriwa zizo. Ate n'ekirala Katonda ye looyo akola ki asinga ate yejja gy'akola ki nti ye looyo akebera bigambo ebyogeddwa n'obukakafu obwa buliko oluusi nga buli feeke bwafere bwa dda bwazimbibwawo dda wabula ye Katonda ebyo tabyagala ye akebera miki akebera emitima. Katonda yakebera mutima ate bano baba abantu. That's why bagamba is the best judge. Abantu Omanyi abantu bameka bali mu kkomera ng'emisango gyabasinga naye nga bali innocent. nga tebalina na musango gwe bazza naye ne bamuteekayo ebbanga lyonna nagisuulira n'omusango gwataako. Ebyo bye baana b'amaama. Mawe tubako kyotugamba. Lwasembeyo tukole ki tuge tukole ebirala.
kyenjogera ku badde abo bannaaye tuba batutagazza tutekawo abaana baffe abalwadde nno abalwadde abanga mulwadde adanga mulwadde tumanyi bye balya tusulamu mudda kiro mudda ku mwenda mudda ne bannaaye ne mutindiga engendo enkanvu mudda neliwali nze mwafuuka abasezi ba wiiki ezo naye zisenyiza obagamba bakazanya bubi bambi si we batwe babba naye bakasiya enziba yaabwe entuufu oba babakikuba olwo mukama ndooza yatubeereramu munnange kubanga omutima naye gwali gunnuma ani yagituteganjagala okumanya ani yagitutte ne twamanya yatubikkulira ne tumanya ekituufu ne babizanya bubi abawugula ne babizanya bubi ne tubamanya naye mune tetulina musango eri bantu tetubbangako tetuferangako ne bana ebintu bye batutaddemu singa ku tiktok mumanya ekintu kuseza bazedirize nazo zababbi simanyi nakyabbongerako kyenyizo naye ngaemmotoka yaabwe ekituufu kyo bambi bagirina emmotoka yaabwe bali nayo naye kyebabadde bagala tusasuza sente empitirivu emmotoka babe nayo esente zebasoka okutwala bazitwala baddemu bagituuda ate kirabika emmotoka eyo baddamu ne bagituuda buto ne bagiguza omuntu omulala mingi naye nze ngamba ekintu kimu nti badde mbagamba nsonyiwa weeti nti nze mu maaso ga Katonda nze sibalinaako mbeera mbiri wadde nti njagala mufe njagala mubeeki kubanga ne bayibuli egamba nti sonyiwa akoze ekyakusobezza musalange gyempa Katonda nsaba mpa obukye bwenkanya era omutima gwange gye ndijulira sikulinaako mbeera nti ndyawo njagala ofe olabike kibe kitya nedda wabula nkukwasa Katonda yasobola okukola tekudiringa namwe nze sibasobola era kukuba kutuwoya emisigo y'omutima gwange nsonyiwa bimotegangoze bukyamu n'ekibi esala yange kutuuka omulungi ewaani ewa Katonda nte nga sipretending kama kalwane namwe sibasobola ebyange nekyogamba eri abadde kamera kagisembeze temunsinisa nnyo okay kakati nga sinabaako kyembawa kansooke mba nyongera bajjukizaamu Nyondo Skilling, Nyondo Products ne Nyondo Green. Nti Green kiba kizigo kikola kwa mina abakyala ku nso za buli njawulo. Omusajja omuddugavu n'omweru tukolako. Omukyala omweru n'omuddugavu n'abaana mwenna kye kimutwalira mu ssali ebitya byerimu Nyondo Green. Nyondo Skilling oyo ate ye byanjigiriza bya mu mutwe. Agenda bba abasomesa okuyiga okukola ebintu ebyo ku bipande byonna. Okuba ku bizigo paka ku kizigo ky'omwana omuto, sabbuuni ow'ekitole, ono liquidisoopu ow'amazzi g'omumanyi oyo anaanuuka, shampo abakyala munaba mu nviiri, eyakondisona naye kyekimu, shawagera abawakola ki? Wakunaaba mu kiyigo, so si wanowa mabweru. Kati nava ku nsonga eyo nekwata ku nsonga ey'okubiri ate ensonga nkulu nnyo. Nyondo Estate Expert. Nga wadde mutuka yammwe bagibbye aba Nyondo Estate Expert naye musabe mwongere bwongezi ssaala kubera musabye nituba nga tubako etukola ki atutuuka wadde bagibbye naye tetunakuba bbawa byakabi tulina ettaka ate nga byonna bikyali awo tulinawo obuyumba obutundibwa oba ng'okuzimbibwa nga gwogamba njagala akayumba oba ennyumba yazimbibwa oti njigwe nga lumu n'ennyumba jangu tugikuwe wagamba njagala poloti yakuzimbamu naye jangu okole ki wagamba nti nze poloti yange enjaga naye ate mumale mumpe n'enjini yange nogizimbamu naawe jangu mati yona yona abaava waffe tuba tumukuguza okitegedde tukwaba enjini yange abaffe bakole ekintu kyokola ki tulaganaga nti ate gundi yanzibye ono yampeze ono yakozebwa ate simenti yamubbi so kati nva ku nsonga nekwata ku nsonga ya Julius Maidon Nyeebwa janjalo Julius otidda abantu erinnya abeeyewammwe bangi bottidde amanyi kubakati lwemagenda gamba gundi ndeba be bamu beebo bangi bagenda kibanyira bagenda kyogera naye mu busonyiwe
ne Julius yakoze eki yabireese. Julius bino omuzannyo wagupanga naye ndowooza wali tunabakutuuka ku nkomerero yaagwo ate nosalawo n'otandika ebikola byagwo. Oba era kuyiga bukodyo ogenda kukola prison break. Bategeera laba prison break olaba omwana ngeri gyazannya akantu ako olwokuyiga baitu ate kyakobadde ngobba naye obadde ngobba bafala era nange olwedde bafuula fala wafuuka fala nate kati gwe wabuuse nate bali yababba ne baggwa otamanya nti no yakikoze naye ate wakibuuse mu bufunzi oba okola ki oba olaba wadde olabye era naye tokola ki olaba. Julius ne munokozi mune Semakula Akim kale Semakula amanya gonna ga abasajja ba kitiibwa abategeera nibegamba ku busiruke mukoze eki omutudde wadde mufuuka abagezi naye ate omubbi gwasinga obusiru ate obba ate omuzanyo nkulemu okuzanya okuggusa egulina okukola ki. Kati Julius okuva na leero sente zonna ze mubadde mutwala ze mbadde mumusikamu nga ne mutuka mugirina kyamazima mugenda bisesemu sikaaki naye byonna mujja kukiraba newona tozimuwadde muntu ntozimuwadde naye zigenda kukuggwako z'olina ne ku bondi wookolera nga tukyalina nakisese eyingirawo olw'ensonga nti ogwiriddwamu ne kagguloopuko okategedde kuba bino kati banno bangi battira emirimu abatunda emmotoka mu mazima. Kitegeera yensonga lwaki omuntu agenda n'agula ku muyindi emmotoka kubanga omuyindi oyo wanuwa musajja mulungi nnyo era nowabanga ali omuntu agala ogula emmotoka omusajja oyo eyanguza nuwa musajja mulungi ate muntu mulamu nnyo nti kyokulaba omuntu agenda nawagira omuyindi eyajja obuzimu ggwanga n'alema wagira ggwe munne munnansi lwaki nti mwefuula abagizi ate nga muli basiru wettidde akatate wogenda okulya enkya ani agenda okukugula. Kati Julius mbuulira bino abantu bagenda biraba ani agenda okujjaddemu akuwagire kabe neiba otakyakwesiga kati neiba otakyakwesiga Julius okuba nakati neibawo. Lwaki musiga obukyayi mu bantu ne musiga emitima egyekko mu bantu muttidde abantu bangi emirimu kati saa takyakola wuyo atudde ne mwogera musika musse naye nga tulina obuvunaanyizibwa bungi. Kitegeera talikola mumusikamu ssente gw'oli eyo owanisa amatama olinga buno bupusi. Julius oba obuyuga ku butama nkyogeredde mu kamera oli kasajja kampi atalina magezi oli kasajja kabi. Julius ne kaguruupu wakimanyi katiimuko kanene wamunagamba kunzita kasita amazima gazuuse era wonna weebulabira nti Elvis yafudde obaani omuntu wabuukire kikomera nabba emmotoka kyo kyasobola n'okutta. Muwulidde gundi musajja gamba batuga kati omuntu agambira nti batuga batta tusabire busabizi ngaffe abasula ku kampu nabasula ku ofiisi yaffe kitegeera tuwera alaati singa ekintu kiba kingwako ate era kyemanya abalaba abafere bwebasuuza tebasonyiwa era baba bajja kunteega mpaka ddi naye mukama yabalwana buno abonze sibasobola ne walibanga batumye omuntu okujja okuntemula mukama alwananga n'omutemu kubanga nze sikola ki sibasobola tebasobola kundekaako amma bigambo byaffe byebyo ndoza muwulidde bulungi. Mu comment section njagala mutulabe mutubuulire mu mulowooza Lozeti ye musiru ye mubbi oba ye mufere kubali abamuguze emmotoka. Comment section ekole ki esalewo ebeere judgment olw'omuntu wa wansi ebeere judge kulw'omuntu wa wansi nga Lozeti n'abantu bonna bamwetoolodde oba be bakoze ebikolawo ebityo. So nemunaga abantu babikola nnyo abantu ebyo ebintu bangi ogera n'ogula emmotoka bw'oba tunagimalayo nga baginonda kababe mapiki n'abamapiki batebagula abaana basusse okufa ababooda babatta omwana neyeewayo babakoze booda ne booda bannange mutuyambe twebulako katono banyinaffe bafa batata baffe bafa baganda baffe bafa
boda balabe ebulako katono ng'obulamu bwe babutwala oba nga bagimubbako bubi bingi bye bakola n'ababoda bali matigga abatunda zi boda oba abawa abaana boda ku zirooni ababoda kiri mu baboda naddala abo abagaba looni boda za looni mabega bayita kukizibata za wuju nga zakajja nga bagikuwa n'ogivuga oba mwaka oba myaka ebiri osasulako akasente kati babalanga obulayo emyezi nga 3-4 ne bakussa ku puleesha y'akasente so olina amaka g'olabirira obuvunaanyizibwa obulina ate nga si butono olina okwebeezaawo ng'omuntu ekyo olina ogikanika zizugira zifa balabe nadde okuggwayo nga baginona nga bagitwala ate bagitwala toddamu kuyola ki kugifuna ate bayiyo iyo yali yaki yalooni abalala kye bakola bakutta n'ova nawo omwana yagamba kitegeera bamubbako piki ye yali ebulayo ebbanga ttono eggweyo nebajja ne baginona ati mu kuginona bafuba okulaba nga bamusasuzaayoko waakiri akasente ka haafu bamusasuza haafu ne bafuliramuuko awo waakiri babako akasente kebakola ki tebakugjamu ate nga bagamba ezo piki zibaamu track so zivaamu Kano ndo so kwa pichikulo ndata kisamu track. Nemotoka zenyini zibaamu track. Nemotoka gye bakuwa. Yali mu track. Anyway, kale dene mufunze katunzi kana tubagamba nti mwenna balina bondi z'emmotoka balina pichipichi za looni. Mutuyambe mujja abantu abo mu bantu ba bulijjo. Mutuyambe mukwata Julius ababbi bakiimu. Bajje mu bantu ba bulijjo. Kitegere. Mbaze jalina okubeera bane mutuyambe. Ne bana mateeka okwogana n'ababbi tubabuulira ekigambo ky'ebigambo wammanga. Munabulya kwogana n'omubbi toyafana na mubbi. Okuta uniform y'eggwanga okitemo bukira akwatagana n'omubbi najja n'omubbi ewaka okubanja bagenda nga amudifendinze. Tukira tunakigenda mu nsonga alina ki n'amateeka. Banange mulugunya ku police y'ensangi sinakufunayo bwenkanya. Police y'ensangi naze mpe additional statement kubanga nange mwampisiza bubi. Police y'ensangi mwampisiza bubi naze okuwa additional statement okusinzira ku gye badde nakola research yange byenvuddeyo nabyo nange bigateko nze yeereta simu abannoonya nkomyomba buli ekyenzudde kusinzira ku byefunye mwaganye okumpuliriza kama abalaba gye wantu oyinza ogenda ng'ofunye obuzibu n'ogamba gundi akoze kino na kino omusango ne bakuteeka nga bagijjawo kale poliisi y'ensangi muwulidde ebigambo ebyo kimanyi banamateeka bajja kuba babiraba mubirabe bino mbyogera nga ali mukabe lwamusiba mu nsiba bamukola kina kimwagala okukola mukikole naye nga poliisi y'ensangi neemulugunya mwaganye okumpa obwenkanya mwaganye okumpuliriza wallahi ya Mungu ntya Allah twajja nga bana basija bankanda sente bakuba amasimu najja ku poliisi nebuzaako ba officers mbadde samupe ku magezi bana batungenda kukola wallahi ya Mungu aliwo mwami munyankole yali awo yangamba ekintu kimu you are the first suspect. We are going to first put you in prison. Gwe tugenda okusokera ko kola. Yetutte ku police. Nze yereeta. Ne nkoma ebintu n'emirundi. Ne kubira omulanga. Nkomyo mbanyonyola okusita ku kyenzi sinkanya. Ngira ku additional statement. Muganye. Mbalaga ati bana abantu babenyinyi abape mutuka bakyanfera. Mbibalaga mbabulirako muganye okumpuliriza mu ngolye bugobi. Kati muba mugasaki. Nze nkyogedde poliisi y'ensangi eri useless kivude mukamwa kange kunze kubanga yakindaze tena makulu ndoza mulide bane abantu banyibu kubana mateeka abatakola mulimu gwamwe mu uniform y'eggwanga bana mateeka mwenna kusinzira ku baloya muli enguzi n'owolereza omuntu ato ayina omusango n'omujja kumusango n'omuguza kuki palina musango poliisi namwe mu defending ababbi mu budde bw'ekiro mubawo obukuumi ne babba olagamba babbi baabo temutabudde kujja kulaba kikiriwula mumala muisa banga ali bagenze nagenda ku poliisi y'ensangi nagenda leero nekola ki nagenda ku gundi genda kwena mu malinzi nagenda ku poliisi y'ensangi nagenda leero tebasituka wadde nakola ki kujja carrying out research kulaba obakoze kiwabye motoka biki tebajja wabula mu wiki ey'okubiri nga nzizeeyo lwebesitulako ne baleka bakola ki
kati ne weebuuza nga buli kimu kyaggwawo okitegera ndibo bajja ku CCTV kamera bakoze bakamera twatugende biki pamba si kale ndoza bane katukoma olwaleero ne Julius party 3 ejja ne party 4 ne party zonna ezigwa Julius party zonna zikyajja bwate Julius ne Nfuluma ne Ndagawa ne ngenda kukola ne live ku TikTok ku sawa 5 nga background ya Julius yagirimu Julius ngenda kukola live ku TikTok kutandika ne sawa 5 lero akumeka lero Sunday live era jukolera paka lwe munavane mugamba ne mwogera amazima maido so bane tubasibudde katukoma olwaleero ne Julius Phase 3 ejja ate nga yeri muna n'obumansuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.